oli ku verse strange 256 buli kiisi gy'osinzira okuba ng'otuwakinga nyongera okukwaniriza thank you so much okuba ate ng'otugoberera nyongera okusaba osubscribinge otapinge ne notification bell such that obe nga tosubwa amawulire oba videos zetukolera. Now omusajja Kyagulanyi yavayo n'agamba abantu ekigambo kye bayita rubber style abasinga temwakimanya. Na buli kati abantu abali mu gavumenti ya Museveni n'abamuwagira bakyewuunya engeri Bobi Wine gye yasimattuka amagye ge baali batadde ewuwe olunaku lwe twalonda. Na buli kati tewali yakuba Bobi Wine ku liiso wabula tukoma mulaba ku social media. Now omu ku abo benjogeddeko yavuddeyo na buli kati akyewuunya engeri Bobi Wine gye yasimattuka ku magye ga gavumenti. Njagala owulize vidiyo eno ate tukomewo. Nze okuba nga zisitegeera nze gwobuuza ebibuuzo sisobola biddamu kuba sibimanyi weebuuzenga buweddamu n'abali ku TikTok baabo kwebali basobola okunnyonnyola sina kigambo kyo kyenja kuvaamu. Mr. Kyagulanyi nze mu kulaba kwange okwekweka kwe saagala kulimba sikutegeera. Osobola okwekweka mu Uganda Museveni gy'afuga kyosobola kyosobola okwekweka kati mbo tebamanyi waali kuba singa era ndowooza singa bamanyi waali singa bamuleeta dda. Kankubuuza anoonyezebwa simanyi bamunoonyeza nange mbuuza ggwe bintu bino sibitegeera. Kabadde kiki goba tanoonya wakawe bakolawo ki? Profesa akubuuzizza ebintu bibiri bw'atanoonyezebwa yawakaawe bakolawo ki? bakuuma mukumbi Eki kubanga ewa munyagwa we bali wangi wala yesimbawo tosobola kugeraageranya Kyagulanyi ku muntu omulala aki bali wowe kyogamba nti yabasinziza amagezi. Engineer Ssekasayina kampeereza Christopher by the way wano mu show ampeereza akantu kagamba nti Honorable Kyagulanyi yawuliddwako ng'agamba nti I miss my old life, I miss my freedom, I was never beaten or arrested for any reason. Amisinga obulamu bw'obukadde bw'emabega. Obulamu bw'obukadde anaabo omuganya okubuddamu kubanga Mr. Kyagulanyi ekigambo ekituufu ebyobufuzi tiyabiriimu yayita byagala era yalabibwangako ng'agamba ebyobufuzi yayagala kukola ssente ye eyiye mwalaali. Ekinyegenyege n'ajja kuba MP ekinyegenyege ne kimukwata n'agenda mu ntebe ennene tewali yamukaka. Kati lwaki tavaayo n'alangira nabagana bannange entebe ennene ennyinze mundeke nzire mu kuyimba obuzibu buliwa kubanga tebagenda kumuvunaana. Kyagulanyi wakera ku makya n'agala banaye omusajja nnemeredde okumuggyako ngera bakiri kanzire mu ndongo yange obuzibu bugenda kubeera wa gyoyagala dde Profesa njagala President Kyagulanyi baavaayo n'alangirira nti omusajja nnemeredde kubanga mu kusooka yagamba mu bironde ebisigadde mu bindekere tumulaba n'abazungu ba Amsterdam betwazula oluvannyuma nti bagezigezi b'ebweru fena twali tugumidde ku bazungu. Amsterdam era kitiibwa ki munene yatya kwenkana ki lawyer naye omugezi manyi baŋŋamba ba lawyer ekigambo laaya kiva mu ba lawyer era gwe kingamba lawyer kiva mu laaya obulimba era kiva mu loyo lowooza kiba kigamba bubi lawyer oba laaya omuntu okubeera naawe ofuna bulungi anti tukwasanga ekiramu kyo lawyer anti obba omuntu obba lawyer oba ina mugamba kituufu banga dokita amaziba gali nti lawyer napye negenda ompolerezi sente za gundi nazibye naliko akugamba nti wabbi wabaddewo kamera nkito wabadde mugame wandabye oba wandabye nabadde nyambadde essaati ng'eriko amapeesa ameka kakati oye lawyer kibeera mirundi ebiri kiva mu kigambo laaya obulimba kakati tuwesiganga lawyer Amsterdam twesiga zinalabanga Amsterdam nindabira ddala Amsterdam nabadde n'omuntu nanga nti Amsterdam amugeza ku musajja jukira omusajja yali ku nsiko mu biseera bya COVID n'akasawo maama Kadaga gwe yali atuleetera akasawo ng'ayina eddagala Professor Bamudala
kakati sagala kulimba waliwo omuntu yangumya ng'omusege bamitanga Amsterdam kuba President Museveni tosaba mwangu nakapapula ekyo tekiriyo nganze mmanyi plan B eri ku Amsterdam connection z'abazungu zonna akola ki ogenda okunoonyereza President Museveni ndozo bayamunoonya nga be bano ba lawyer ayina connection tuveyo tuyugumye batulabe batu by the way Amsterdam we byaddala ayina government mu Africa one zayambyeko okujja oluusi kiba kimuvudde buvi mu ngalo nakikoleeza nekimuva mu ngalo naye buli kyolulajja dira agigamba pesa kakati ze mbadde nze ndowooza Mr. Kyagulanyi President Museveni ngabe kiraze nti amulemye okuvaako kubanga akoze kyakoze era Mr. Kyagulanyi tagenda kwerabirwa byafaayo bye Uganda ngoli nga musibula mu politics ngabe tugenda kakati atagenda kudda ng'agamba ky'abantu iyo badde ki musajja kano kiza Besigye yajja emyaka 2 ng'egenda gyonna w'amaanyi tiyanafuwamu ng'ate ne percentage kumpi erinnya buli wamu ofuna bulungi mu kalulu katategese naye nga bakulaga nti percentage eriki gye baamuwanga nnene kakati ate bibabanga ate Mr. Kyagulanyi yattaka busi kakati ate luli yali mu 3 mmeka Professor yali mu 3 mmeka yali million 3 yali mu 3 n'okusoba kati baamuwadde mmeka 2 zabadde 2.7 zeyafunye okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kakati ate ogenda kudda okulota Paul yalaga mulonde tusigadde mu bindekere tugenda ntebe mu ntebe ofuna bulungi n'agamba President Museveni musinga obukodyo nyina 10 ayina 10 ofuna bulungi kati bwe twogerera essaawa zino ali mu jangu nkwekule talabika ofuna bulungi Mr. Kyagulanyi kati ekisanja ekyokusatu abantu abagenda kubagamba mbagenda kukola atya ekyamulema tunatuukayo nga tutuusa okusala olutindo tuleme kulutunuulira kati twagala dusala kati tewaliwo omuntu yenna ayinza kunenya Kyagulanyi nti talina kyakoze akoze ninza amagezi gemuwa awumule mu mirembe asigale nga gwengaani agamuwa nganze yali omuwagizi we ensi nekutwala ebyensi nebikutwala nze essaawa zino twagala kubeera bulungi Kyagulanyi Ssentamu n'obomuyita okujja okubeera ku mukolo gotajja agamba yayagala serefi ekyo kyakuluma ennyo ekyo kyakuluma olunaku lwe yannimba okugenda okujja mu nkuuka iwa kazaala bulwa President Museveni munoonya nampa amatu nampuliriza nagaba memba bo bali batekambawo ssente mu sako nampuliriza yanaazireeta kati ate ze mwoyo muvaako Abitex muyimbira akayimba okwagala ebintu yensibuko y'okulya ebibbeŋŋambye oluyimba olumanyi yaluyimba babayita ba escatos brides olumanyi n'okulumanya okwagala ebintu yensibuko y'okulya ebibbeŋŋambye so nga tetwajja nabyo ababoogera ani President Museveni akwata essimu nakwata essimu namukubira kwabo bonna ng'ogyeko Kyagulanyi kuba Kyagulanyi kati waali wanenemukko ani President gwakubira essimu n'atajja kwabo bonna tewali okuva abululu bonna lwe bwaggwa ani golaba abanja obuwanguzi nawulyako omwami Nkerettanyi ng'agamba ntajja kulayira nga Nkerettanyi we Masawu Professor yawangula Sempijja yawangula Sempijja Kiruruuto abo balaba bonna bannambooze abo bonna babanoonya mirimu kakati bonna bali bakangaza bannambooze bakyayogerayo wadde akatu konna bamwitaani ono we Kampala MP ono Shamimu wali bamutwala Germany kumujjanja Germany kabali yalwala ebintu yaddala niba nabakangaza bannayunizaako akyabeerayo Zaaka ali Mitiyana akyabeerayo gyali Honorable Zaaka akyaliyo nnyo abamita akali amago yani ono akaga amago yani ono weeyo sadizeri kaki ono yali wa Nairo so yali wa Nairo Breweries MP naye yawangula Jinja wino weeyo bali bakangaza ffe tugenda ku Nambeshe Nambeshe si wa bigambo ngamba bana bali boogera nnyo bonna ni baddawa gye bali abantu basirise mu busirisi bakowo bava mu kalulu Zaaka kyaliyo Namboze gyali
Jali. Honorable batuwe jinja jali. Wanji. Ese. Bebamala okufuna ebifo bonna Tukitwalira mu bonna baagala kuliya. Buli muntu afunira waliira liya kasitoba nga okuliyako tekukosa balala. Professor Jja. Agera kubanga batuusako program mulengera. Abantu betugenda okusibula bebaani abo. Tugenda wali ku 2 ku muzikiti. Tugenda enzini president ne bango besibula. Tubasobola kugo. Ojjekireka erisebo. Wanji. Embizi. Uli muzikiti. Agamba ngambe tebangobesa ebyokulya. Tebasobola. Sebo tubitwala ddi? Eddiini egamba etya? Tewali mutawaana omuntu asibulula afuna ekyotamanyi. Ate kasitaliisa. Abantu abagenda okulya babeera waawo. Babeerawo. Era buli kawungeezi abantu bava gye bavudde ne bajja ku muzikiti. Lwaki sireeta emmere eyengedde wa mama Nakijoba n'endeeta emmere ewedde ne bagiriira? Ayi ensi yatabuka. Ensi yatabuka. Mwagala akaceere. Oleeta akaceere akabisi. Bajja kafumbako enkya ng'okaleese. Bakafumbeko ne luli. Ko kusiibula kumina kusiibula. Bayitawe bate? Kubbiri awo. Nehe akakoko kabakola kati. Tewali. Kabakola bagenda kutenda butenzi. Empeke ya Mutume Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye mu kyonna Mungu akusasule mu bulungi. Weewaawo. Kale. Nange simanyi kulokuna. Friday si ebiriko kati. Tewali mutawaana. Akaceere katambule. Bogamba Friday. Akatooke. Katooke, kakoko kanyama. Chips, chicken, kebab, omelette, salad. Za chips ku muzikiti nga tusibulu. Wanji taata. Kale ku muzikiti kubbiri awo abitekisa bagambe ku Friday ajja kujja after Juma ajja kuleeta bingi ajja kujjukiza of course. Kale bagamba nti professor mubateredde. Bana eno iPhone vacate. Ngera kunzija mu. Pera ba. iPhone vacate. iPhone ngera kunzija mu. Ekikwewunyisa oli mutuufu. Chris Evans kye kiriwo. Byakayimba kati kalungi nnyo ne Black Woman. Consider yo omuntu omwavu. Omwavu yo yafa. Omuntu omwavu yo yafa naye bw'obanga okyali mulamu oli mugagga. Era omuntu bagamba nti oli mwavu ng'okyasa mugambe siri mwavu oli mugagga. Soko bijjako bano. Babijjako batya? Ojja kuba essimu wano. Musajja oyo yeetaaga okuweebwa ekibonerezo. Tosobola kutta mwana. Netusobola kutta mwana wa muno mb'oyebase ku muwala we ekitagwawo. Kati ab'endowooza naffe abalowooza nti ayinza okuba badde n'afuya ne muwala we. Kwagwa obusungu obukutisa omwana. Singa yabadde musajja mukulu nga gwe yamusanze naye. Ne katoto otya mwana nga kumpi bonna baagala kwenkana myaka. Abo bonna abo baana bonna oba obazaala. N'oba n'obusungu kati lwaki ne muwala we teyamukubye. Omuzadde yabadde alina okukolesa ekitiibwa ky'obuzadde. Mati namuyisanga omuzadde n'omwana nakana akaana n'akamalamu yandigenze kali n'akasiba. N'atakati tali muntu alina buyinza ku nsi butta muntu. Amaanyi g'okutta Katonda yageesigaliza. Katonda teyali mukyamu kugamba nti ottanga. Ate to make matters worse n'omusajja yabadde muzadde. Ng'alikolera famire yali. Ng'ali mukolera famire yali. Kakati bw'osanga abaana n'abaana waka lwaki oba obakola ebyo. Kati omusajja teyafumiitiriza. Kati yafundikidde afunye ebizibu. Gwandaba ku TV weeyisanga ng'omuzadde. Namwe abaana temusobola kugenda mu bintu byakalenzi tebirimu makulu. Ndikwenda just nkoye like 5 minutes. Birimu ebisiraani. Birimu ebisiraani. Birimu ateri muntu mwenza akulaakulana. Bikuba sente. Gwe mwana gwe ndi musajja mukulu. Nina emyaka 36. Zisina kirungi nali nfunye mu bwenzi. Kubera mwaka faananyi. Kati Martin yazinga aguza akalabo ka Valentine. Abatayina na wasula. Ng'obusente bwe yandibadde apangisamu ennyumba ali mu bbugula mu Kamuli. Azze mu maka g'omusajja. Bamukwatidde yafudde. Kiringa musajja akwana mukazi mufumbo. N'okwana mukazi wamu n'ogenda mu kitanda ky'omusajja oyo. Abantu abamu si bagezi nga babbajjo nti basobola okufuga emotions. Abantu abamu bakosa emotion. Kati Martin yayonoonye ssente n'afa n'okufa. Kiringa mukazi akwana musajja mufumbo. Omukazi asobola okukuloga, asobola okugulira abatemu ne bakutta n'oluuzinga obulamu nga tewali better chances. Gwe omuvubuka yenna alulunkanira abakazi kankikubulira abakazi bangi tolina nabo bateeka. Nandikuwadde essimu enolaba abakazi obungi bwabwe. Abazaire abali kulaga. Abazadde
mulina okuza abaana bamwe nga mubabulira sex education omwana mugambe kino kibi mulimu ebulwadde mugambe ekitunge bakiyita mu butuufu bwa temukweka baana byama ekireetedde abaana bano amwana bayagala kola discovery omwana mukuzi omugambe nti kino bakikola bwe bati ne bwe bati bwegata n'omusajja ofuna kino na kino bimulage bimuyigiriza akole nga abimanyi buli mwana omukuza nga amanyi sex education takola ebyo bya kisiru empagi ziri nnya omwana muyigirize sex education omuyigirize okutya Katonda omusomese mu ssomero ly'eddiini omuyigirize okuwa abantu abakulu ekitiibwa omugambe okuva ku myaka 23 kwa 25 omuntu alina otandikira emitwe nga amaze diguli emakerere omuyigirize nti waliyo obulwadde waliwo kibayita HPV human papillomavirus obulwadde bw'okugwa ebbakuli obulwaza kansa omugambe nti sex alimu siriimu sex alimu syphilis sex alimu gonorrhea sex alimu pregnancy unwanted pregnancy omwana akulenga abimanyi kati abana bamanyi okugwa ebbakuli kya bbeeyi ate nkyogedde bulungi kiwaza kansa w'emibiri omwana omukuzi omugambe nti Katonda yatonda kino ekitundu nga kigenda wano naye kigenda mu budde obutuufu mwana wange bona opapa ogenda kufuna ekisiraani ky'obwavu ogenda kufa nga oli masiikindi toweegaddanga n'abasajja nawe omulenzi sooka okole sooka ofune kaliya bw'omala ofune ssente zo abakazi bajja kunoonya bokka ne boona bamubinga kapere ojja kufuna omukazi Miss Uganda kati omwana bw'akula nga manyi nti ssente ye mukwano gwange Katonda ye mukwano gwange ne bazadde bange omwana muyigirize nti kulokole family teri muntu mwenzi yali abadde successful Samusoni eyakuba abalabe bonna mukawulire yamusuula Delila kyakola ba Daudi wabiraba omwana muyigirize Bible ave mu Bible nga amanyi n'abakulembeze ab'amaanyi bagwire buli mukulembeze yagwa abakazi wako ojobe ngo ina spiritual connection ne Katonda ogende mu rojo ojja kuwulira ekizibu nti Katonda ta connection ontegede kyengo gamba bana abakazi tebalina nnyo mulamwa guli awo mu kiseera omwana omugambe nti bona okula n'oba mugagga tolina kyogenda kwegomba ku nsi n'otakifuna mu budde bw'oyagala ojja nakubanga otudde butuuza abakazi bakunoonya bajje tusiibule nga tetunasiibula muyina okukuza abaana bamwe nga mubagamba ebintu temubakweka bintu sex education mubabiyigirize imaze nze bande era ku Busoga radio wano wetwidoba ate nga yandi kusanyuka TV tudaba ku live tukomye wano lwaleero